mpola mpola tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita ntambi kimso Rich Boy Maxudi Junior. Webula kuba nti otambula nange, webula kuba nti osubscribing, webula kuba nti ombeeramu eva n'ogamba nti yes ndina kutambula ne kimso tusobole okuba nti tutambula ekintu kitwale ku next level, kubanga at the end of the day bingi ebikyali wano nga bw'osuubira mpola mpola. Weebale kuba nti obeera nange olunaku lwa leero. Yes, then Nabatanzi avudde n'agamba nti nkimanyi bulungi nti basajja bangi abali eyo abakyayagala okubeera nange era nga bali willing okustenga nange n'okugumira weaknesses zange mpola mpola. So n'olwekyo musajja mukulu Lwasa kuba nti omanyirira abakazi n'ebisigaddewo, lekera okuba nti oyisaamu abakazi agengege mpola mpola. Then Nabatanzi avudde n'ayogera for the first time what happened between her and musajja mukulu amanyikiddwa nga yes Lwasa mpola mpola. Yes, bwebale kujja wano era nga nkwebaza okuba nti obeera nange mpola mpola. Ngenda kusaba ekintu kimu gwatana bakikola, ngenda kusaba subscribing tusobole okuba nti tutambula ffenna. Bampita ntambi kimso Rich Boy Maxudi Junior nga bwe nkugambye. Oliwaddemu okuba nti onfollowingako ku Twitter, Instagram ne Facebook. Nkozesa ntambi kimso ku Facebook ate nga ku Twitter nkozesa kimso 16 ate nga bodda wali ku Instagram nkozesa ntambi kimso 5. Now wabaddewo olutalo tugenda mwezi mulamba waliwo olutalo wakati wa musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa Olwaliwo Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Nabatanzi. Wano nno yes jjukira nti bingi ebyayogerwa. Lwasa yavaayo n'okuba nti alabisa okwolesa n'okuyolesa obunafu bwa Nabatanzi mu public, oluvannyuma okuba nti yagenda mu maaso n'okuba nti ayanjulwa mukyala mukulu amanyikiddwa nga yes Angel wali eri saidi z'eruweero mpola mpola era nga embaga yali ya tabu mpola mpola. Wano nno yavaayo n'alangira Nabatanzi okubeera omwavu n'okubeera omukyala atalina mpisa obwenzi kogata n'okuba nti alina embaliga n'okuba nti tawa abasajja kitiibwa. Era yavaayo n'amugamba nti ye bye yamuwako bimala, yamuzimbira ennyumba, n'amuwa emmotoka, n'amuwa bizinesi, n'amuwa buli kimu kyayagala mpola mpola. So n'olwekyo n'avaayo n'agamba nti omusajja bw'atyo tosobola kuba nti ogenda mu maaso n'ovaayo n'omuyisaamu agengege nga Nabatanzi bwe yakikola. Ensonga ali kyovolaba mbu yensonga lwaki yagenda mu maaso n'okuba nti amusuulawo mpola mpola. Statement ezo obaoliawo zayogerwa abantu bangi era nga bintu bingi ebyavaayo okuba nti byogerwa. Abantu bangi bavaayo n'okuba nti bazikomentingako nga bagamba nti obaoliawo omusajja talisapozi kuba nti ayatula bya mu kisenge, naye ng'ate bingi abasajja bangi bafa n'obulumi bungi. negezaako okuba nti weegumya osobole okuba nti olaga public ekintu ekitali kituufu, kumbe ng'ate gwe mundaayo omanyi kye bayita pain. Naw olunaku lwa leero musajja mukulu amanyikiddwa nga Nabatanzi avuddeyo n'ayolesa obutali bumativu kugata n'okuba nti abuulira munnamasaka Emmanuel Lwasa Kaweesi ngono mukwasi wa Nsenene. Omusajja ono y'omu ku basajja abakyasiza okuba nti banyumirwa omuntu wa wansi, era nga mu kunyumirwa omuntu wa wansi Katonda yamuyamba n'afunamu n'akasente, era nga mu kufunamu akasente agenda mu maaso n'okuba nti ajoga ebitonde ebikazi especially ebyeyita celebrity ebiri desperate okufuuka kibifuuka n'okutuukako gye bituuka mpola mpola. Lubadde olunaku lwa leero bingi ebyogeddwa era nga bingi ebibadde mu maaso nga bikolebwa mpola mpola. Ebimu tubimanyi, ebimu tetubimanyi, ebimu byogeddwa, ebimu tebyogeddwa, naye nga ate muzikirize mbatuuseko Nabatanzi byayogedde. Agambye bw'ati nkimanyi bulungi nti nina abasajja, nkimanyi bulungi nti buli kitonde ku nsi kuno buli bintu byakka bikitandikibwa mukazi. Bwe kuba kuzaala omusajja agenda mu maaso n'okuba nti yegatta, naye bwe kuba okufulumya omwana n'okusindika omwana aba mukazi, ekitegeeza nti buli kirungi kitonde kitandika na kitonde ekikazi. Ekintu kyonna ekitaliko kikazi tekisobola kuba nti kyala n'okuzaala. So n'olwekyo nkimanyi bulungi nti ekitonde ekikazi ky'amaanyi. Nsaasira omusajja omukulu alina gwe nali nsuubira nti alina amagezi, agenda mu maaso n'okuba nti ayasa n'okwabya by'abakazi, kubanga at the end of the day bintu bingi obaoliawo ebigenda mu maaso n'okuba nti bikolebwa n'okuba nti bimanyikibwa olw'okubanga mukazi. Bingi ebigenda mu maaso n'okuba nti byatolwa n'okusosoterwa
n'okuba nti ekitonde ekikazi kyanaku nnyo ntingeze mu maaso n'okuba nti ndaba omusajja gwe nali mpa ekitiibwa ng'agenda mu maaso n'okuba nti anvulunga n'okumanyiira n'okunjoga buli kimu nga bw'akisuubira ng'alowooza nti oba oliawo buli muntu ku nsi kuno yazaalibwa kujoga. Lwasa nze nakkiriza baakutwala nakuta era nga sirina nsobi sirina na nsonga lwaki nnyomba kubanga nakimanya bulungi nti wajja ewange kugezaako okufuna ssanyu wange era nga nakuwa essanyu erisinga naye ebyo byogenda ng'onjogerako mu bantu nga bwe ndi omwavu nga bwe ndi masikini lunkupe nga bwe ndi enfunzi ekyo ekintu kyonjogerako n'okumpisaamu amaaso nkusuubira walibadde ng'obikomya kubanga ekitonde ekikyala oba oliawo kisaana okuba nti kiweebwa ekitiibwa. Tojja funa mukazi yenna ng'ogenda mu maaso n'okuba nti omanyiira ejjoogo lyakomangawo essaawa 6 n'oboogola okomawo ssaawa 6 n'oleeta abakyala abalala okunjooga ekyo nno tewali mukazi mulala asobola okuba oliawo kigumira newankubadde ng'olina ssente zo naye ng'ate ebyo byokola tewali musajja agenda mu maaso nakuba nti tewali mukazi asobola agenda mu maaso nakuba nti abigumira ne mukazi eyagomera ebimala naye ng'ate ogenda mu maaso n'okuba nti ompushinga ku kisenge n'okugezaako okuba nti onjabyayabya okupimaapima n'okunjolesa eri obuzina bwange eri abantu oba oliawo ebintu ekitasaana. Nali nsuubira nti ebintu byaffe ensonga zaffe zaali za mu kisenge ng'era ng'ensonga z'omu kisenge zirina kusigala nga za mu kisenge naye neewuunya omusajja omukulu asobola okuba nti akwata ensonga z'omu kisenge n'atandika okuba nti aziteeka ku mitimbagano gya intaneti kugatta n'okuba nti oba oliawo ogenda ku tv ngozaasangoza nze bukyanga ngenda sirina we nali nkogeddeko kintu kibi kyonna era nga nagenda mu maaso n'okuba nti nsirika wabula ate gwe ogenda mu maaso n'okuba nti nkyokoza n'okunsomooza olw'okuba wafunye omukyala gw'olabanga malayika. Omukyala oyo gwe wafunye naye bw'ogenda mu maaso n'okuba nti omutulugunya mpola mpola ajja agenda mu maaso n'okuba nti akulekawo era nga nkusuubira nti nakyo kijja agenda mu maaso n'okuba nti kyolekanga olina empisa embi gw'ogenda mu maaso n'okuba nti okozesa ejjogo ne ssente olw'okuba olina ssente n'olowooza nti oba oliawo abantu abalala tebalina musaayi kumbe ng'abantu abalala nabo bali mo respected. Ndabye firimu nnyingi mu nsi muno ezizanyiddwa ndabye abakabi bangi ababaddewo era nga ndabye abasajja bangi boliawo n'abakusinga sigwasinga okubeera omugaga sigwasinga okubeera ow'ettabu wabula ate nagenda mu maaso n'okuba nti ndropinga abantu abalala nga njagala ngezeko okuba nti nkuuma ekitiibwa n'omukwano gwe nali nina gy'oli wabula nga gwe ogezaako okozesa ssente okuba nti oba oliawo onafuya okumenya n'okuswaza abakazi mpola mpola. Ebitonde ebikazi bingi byogenzeko nga tobyagala wabula ng'oyagala bikozesa nakubiraga nti oba oliawo tebirina makulu. Nkwegayiridde naawe byokola ebyo fuba nnyo okuba nti olumya abaana b'abantu kubanga naawe oli musajja azaala era nga naawe ebitonde ebikazi oba abaana abawala obalina soba ogenda mu maaso n'okuba nti weebakaabaka ku buli omu n'okuba nti oba oliawo ogenda oyatanguza ebyama n'okuba nti omanyiira abakazi nsuubira naawe omwana wo aligenda mu maaso n'okuba nti afeesinga embeera y'emu kubanga ate munnange abaana bo nabo baligenda mu maaso n'okuba nti bafeesinga embeera emu kubanga ate munnange gwe kiraga abantu nti kiri oke okuba nti okola byokola. Tuli mu mwezi mulamba bato wakati wadde na Nabatanzi kugata yes ne Lwasa ekyagenda mu maaso. Jjukira recently waliwo olutalo wakati wa Precious Remiko gatadde na Nabatanzi nga balanira omugagga y'omu wabula Lwasa yagenda mu maaso n'okuba nti abeegaana bonna oluvannyuma lw'okuba nti yagenda mu maaso n'okuba nti awasa omukyala amanyikiddwa nga Enje era nga embaga yali ya tabu mpolampola kyaleka abakyala bano abakola ku TV ne radio okuba nti bakaaba amaziga era nga paka ssaawa zino twogerera abamu ku abo tebasobola kuba nti boogera kigambo kyonna. Ngenda kusaba ekintu kimu muganda wange gwe atambula nange atanaba kuba nti okola nsonga nkulu ngenda kusaba osubscribing tusobole okuba nti tutambula ffenna nkubuulidde mpola mpola subscribing tutambule ffenna nga bwe nakugambye mu kusooka amanya n'eddoboozi bampita ntambi kimso Rich Boy Maxudi Junior atako gattageja made in Uganda nantamegwa ate nga ndi musajja oba oliawo omusajja omusoga awedde emirimu mpola mpola nkutumiddeko kyali wange wenna ampuliriza lunaku lwaleero nkugambye Dena Nabatanzi avuddeyo nawa Lwasa amagezi namugamba nga bwasobola okuba nti afuna omusajja omulala era nga basajja bangi abamukabira mu inbox ze abagala okuba nti bafuna ku supu oyo gwe yamuwa mpola mpola gwe yawa Lwasa n'agenda mu maaso n'okuba nti awunga supu oyo eyaguzisa Lwasa emotoka supu oyo eyaguzisa n'okuzimbira Lwasa n'okuzimbisa yazimbisiza
Lwasa ennyumba agamba Diana nti akyamulina era nga basajja bangi abagala okununa ku supu we balindiridde. So nolwekyo avuddeyo n'agamba musajja mukulu mukwasi w'ensenene yes Lwasa Kaweesi Emmanuel nti waaye mukwasi w'ensenene sala pressure tulako wansi. Bangi abagenda mu maaso n'okuba nti banoonya. Bampita Jimso Soja nkutumiddeko wenna abadde mpuliriza. Until next time.